omukama mulungi obudde bwonna ewaabwe. Nze Ssalongo Sserwadda Ernest ndi nzaalwa y'Ekiwangala ng'omuluka Gombolola Kisekka ekyalo Kiboobi. Nze nsoosowaza nnyo ewaffe kuba gyenva. Haji director waffe gye yanzija n'agamba gyantugende oweereze bannalwengo n'ensi yonna. Mbeebaza nnyo bamaama ne bataata, bwe mutali tetusobola kubeerawo. Mwebale kutwagala. Ku sayidi endala obulango bwe mutera okuwulira nga buyitamu obw'ekizeeyi era yenze. Abasinga bammanyi nnyo nga Muzeeyi Fenekansi. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo mbaaniriza nnyo. Mbakolera pulogulaamu sisimuka okuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 4 Mande mpaka Lwakutaano n'emirimu emirala egya woofiisi. Neyanziza nnyo neyanzike. Njala kusooka kussaamu Katonda ekitiibwa atuwadde omukisa ffenna ne tujja wano. Mbaaniriza nnyo bakadde bange olw'okutwagala n'olw'okwagala Hajji Haruna n'olw'okussaamu ekitiibwa rediyo yaffe. Nze Talima Fred Musumba akola program Taasa Makaago ku lw'omulembe guddako. Nkolanga chairman w'abakozi. Njala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kujja. Tulina essuubi ddene ku lwammwe nti Katonda agenda tukola bulungi. Mwebale nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala omukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya nze Munnabuddu Shafiq Ssenyonga akuweereza program The Top 20 Countdown buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 7 okutuusa ku ssaawa 10. Mbeebaza basiba abannyebo bwenna abatimbiza engendo okuva gye muvudde okulabika nti ate mujja kutwegattako wano ku Prince Conference yaffe gye tuzuze olunaku olwaleero. Ekyamazima mwebale nnyo, mwebalire ddala. So, nange sayinza shoot ovations. Era ndoza mulimanyi tubeera mu celebrities n'ennyimba 10 eziba ziri mugenda maaso n'okwatenda zitambulira ddala mu lunaku. So tetwakomako mwabitegeera twadde ku Regi ne Kabaka. Era buli muntu agamba Kabaka yasinga. Siwe twakoma. Twakoma. So byebyo ezitambudde mu lunaku era nazo muzimanyi ezibeerako. Nze shoot officials esingawo mu byonna mwebaza kutuwagira n'okumpagira. Omukama mulungi obudde bwonna nzambi ezo. Amiina. Sansopala ani abiri nnyamu wanyi ontyo. Tubaniriza mwenna webale kujja kuvulafula olusembayo. Erinnya yenze Kabaka Engineer Kiva yongerako the keyboard scratcher ejo musajja wangi iwaddeyo mwami wa piro kalinza kula program Sunday Night Mix zenga kubiri endongo era nze ntira okuba ebiraka kubataliiwo ewale kujja nze bali kubidde ddala era tebaliibwa abamu kuba ebiraka bikyetaaga. Wama tubanirizaako nnyo, mwebale kujja. Mwebale tulaga omukwano emyaka 6 nze natandika ne Lwengo era mbamu abatandika yenze omukubbo. Mwebale kujja tubanirizaako. Ekyenjawulo ekiriwo nti ku mirundi emyaka 6 tubulukusi tulaba nti gye tulaga tulabatandisa okukola press conference. Kitegeeza gye tulaga gye Mukama tuteeremu omukisa awamu nammwe nga abatukuumidde. Yenze Bashir ow'Essakala omwana we eri mu kyalo. Buli aliweddeyo.
Nenga mwebale kujja program Lwengo Request Show eberawo buli wa mukaaga. Ye program yo keri ku radio esomesa ejemu abantu bakyusiza obulamu. Omusajja abadde ayomba ne mukazi we tebakyayomba. Olabye dange ebintu bize bikyuka. So mwebale kutuuliza tukyalambikira ddala. Tugenda kutereza amaka gammwe bwe tubasiriwaza bwe tubatereza mpaka ssaawa ezinabaziwereddeyo. Naye nga tubaneezaako mwena mwebale kulabika nga mujja baganda bange betuka ku rediyo ez'enjawulo ku TVs ez'enjawulo abanika ekyekiriwo na bonna gyesirandi oli musaza ly'ebuddu ate eno obeera kumpi n'ene kabula kikugamba mutya muganda wange tubalirizaako nnyo mwena. Yenze era Bashir Wesakala sigenda kyuka sivaako yenze mwebale nnyo tubalirizaako nnyo. Lwengo Media Institute nze omukubasala empaka zaleka neyimbire naye nga mbeera n'omwami oyo w'enviiri lwakuba nze nina nto so nsanyusa okubalaba. Butereevu nange mbaniriza nnyo bakama baffe mwenna abagadde Lwengo emyaka 6 wallahi si kyangu mwebale nnyo mwebale ddala mutuufu tubasiima ebbanga lyonna. Amanya nkozesera Omugabe Katende naye nga nze Katende Said Siraje. Yes, ngapangalya kino nyawo neyanza nnyo neyanzeeki. Abalala twabatumye school fees nizo gamba kirasi erimba biri buka